abyogeredde wali ku mwoleso gw'ebyobulimi ogw'omulundi ogwa 27 ogugenda mu maaso mu kibangirizi ky'ebyobulimi ku mugga Nile e Jinja. Minisita ategeezezza nga gavumenti bw'egenda okukola kyonna ky'esobola okusomesa abalimi okwongera okwettanira ensigo zino ezitongozeddwa omuli ez'ebijanjaalo wamu ne lumonde amanyiddwa nga lumonde w'ekipaapaali. Kizibu nnyo okufumba entamu 3 n'ofumba ebijanjaalo, muwogo, lumonde, amatooke n'ebifumba olunaku lumu. Ebiseera ebisinga tuli emmere ya mulundi gumu. Kaakati abakugu baffe bazudde nga mu ttooke muyinza okubeera ettooke liyinza okulima ne libeeramu ebiriisa ebisinga obungi bye weetaaga. Nga liboba olidde ettooke lyokka oba omazeeyo. Ensigo zino zijjudde ekiriisa ekiyamba omubiri okukula nga tegusumbuyiziddwa ndwadde, ng'era okunoonyereza kukoleddwa aba Harvest Plus nga bayambiddwako ab'ekitongole kya Narrow. Lumonde ono ekiriisa kya vitamin A kiyamba okuggya ekifu ku maaso, kirwanyisa endwadde. Mu ngeri y'emu ab'ekitongole ekikola ebizigo by'abakyala ekimanyiddwa nga Virgin Petroleum Jelly nabo beetabye mu mwoleso guno era ne bagamba abalimi nti babaleetedde ebizigo ebisobola okubayamba ku nsusu zaabwe obutoonooneka. Twabaleetedde akazigo kano ka Virgin Petroleum Jelly. Twakaleese nga twagala mukeeyambise kubanga kabayamba okutereeza olususu lwammwe. The North machine is very innovative. We have managed to introduce the latest version of a truck in Uganda. This is a 3-wheel dump truck. It has a tipping trailer and its engine is unique. It's very low fuel consumption because 6 liters of diesel can drive you for about 100 kilometers, no doubt. And the load capacity is 2 tons. As you see, the tire size and the beam, everything about it is designed for heavy cargo. Omwoleso guno guggalwawo ku Sunday eno.